bajja ne basebo buchanga kulonda kubaawo kuno kuzibu kuno tukuita protestive vote kalonde kuno kulonda kwe tugenda mu kuzibu nnyo nnyo nande njogera n'omusirikale ku CPS nangwa ate wali kigenda kubaawo kubanga bo balabira ku nsi ya mubiri nefa balabira mu nsi y'omwoyo nti ebigenda okubaawo bisooka mu nsi ya mwoyo tubagamba waliwo ekijje kitali kirungi nera afande yalimbye waliwo ekijje ekitagenda kuba kirungi so tusabire eggwanga ejjembe liti esasi limu nedidduka nedikoma omukongozi akwata wano n'amayembe wano kyebayita obuna emiwago gajja ne gabuuza muzukulu kibadde kyekyo nejjembe nerimbuuza jajja kibadde kitya eryo siddamu lisabadde panado kuba kati bwatasobola nalaba bibeerawo binaabaawo ate nomusumba noli mutuufu kimanyi ku internet by the way simanyi waliwo olutalo lwa sparklinze mbu batunda amayembe agagaba obugagga oli n'abuuza banne like eri ejjembe erigaba obugagga oba mwagakutta bantu ganywa omusaayi olutalo kwe oli ku internet lwakwamwe temubeerako ku internet batandise bennyini okwerabisa beerangira nga tosobola kera kumakya n'ogamba nti ntunda amayembe agagaba obugagga naye ng'okimanyi bulungi gatta abantu. Mukama wange abantu batuwe sente mutuwe sente tetugenda mayembe getugoba bulira nakutukagoba kulogendayo kwolo lufa todda munsi y'omwoyo bwe batowe batulaba tulina Kristo tulina ekitangala kati buli ayina right eyo malayika w'okufa akutambulirako bw'okolera ensobi waliwo bulaza yafuna sister n'agenda okugula bulaza yali teyeronesangako yadde n'agenda okugula kondom aba akomawo ne kondom emmotoka nemukoona malayika w'okufa ekyo kyayagala yafa kuba mwaka fana yo bakwata ne kondom ogenda nazo mukama zisendanga kongo ina kondom ngozuguze na sente zo kumizimu jejiri gikulinze n'amagumba ge wakutula nkumenye enkizi gukute enkizi zago bagenda zikulisa gwerinda tutereze abasumba tutereze banabbi tutereze teri nabbi akola kanisa mudemo kanisa mubere mu kanisa katonda agenda kuba omukisa mbega iride bajabo de basebo basolo collectors banji bera mukalaba amasogo gagulewo ag'omwoyo olabe nnyo gamba mukama kwateko sibuli ajanga ajja yesesa abamu misota abamu mbizi baba boda abasinga obungi emisota jazze mu baboda bavuga picha akutwala n'omuwa sente n'akuŋŋaanya omukisa bajja ne befula bakondakita mu taxi n'amalokuwa naga awe maaso nange empeereza n'omuweereza nakwata kyolina nakuwa change wa sente stali ntufu mulokole no dayeka notandika okwayuya mu kiseera ky'okusaba n'oyayuya okufa kungi kubuulira bannakulumando abakola saddaka ezaddala abantu bakaaba saddaka ezaddala abantu bafa batta abantu kati bavudde ku saddaka z'abantu bano bakwatira ddala abalimu omusaayi ogwa Kristo buli omusaayi omulamu kati gwe basaddaka sitaani bayagala bali mu makanisa gye bataayiriza Kawula ye bwajja talaba nti kuliko ekyuma Kawula ategeere ye kiba kimuleesa omwoyo gw'obwenzi kuba gwali nnyedda ne gwomanye ebikozesa abantu nisi bonna abantu bonna teri atalina Kawula bw'oyagala okukakasa nti Kawula waali ayinza okuba takola kyakola mu mubiri mu bulamu bwo ninga weekiri kikulinza okugulewo oluggi kikutambulirako bw'oyagala okukakasa ulira bw'oyagala okukakasa nti Kawula waali langirira obufumbo n'obusente bw'obadde nabo kyekitisa abamu okulangirira yesebo nefa abali ku seti kuntunula kubanga kimanyi ogenda kumenya endagaano yingire mu ndagaano eri endagaano ekikugira nnyo ey'obufumbo ekikugira oba batufumbirwe fumbirwa tuwase onesibako lwaki naye tukube mu surprise musumba omwoyo tannayogera gwe lwaki opapa tugenda mwogeza obudde buludde musumba tugenda abasajja tazira olagirire nina mukwano gwange nagambi ngenda kukusabira nkusiibire bwe binaagaana neyazikeko mu basiraamu nkusiibire edduwa nkulombere edduwa bwe zinaagaana kati naawe ndi kuggwe edduwa bwe zinaagaana nkulumbere misa ekitambiro kya misa ate se binaagaana byonna neeramusumba mwoyo tumwogeze abo jukira guli omabantu akasala musumbawo neyatusuubiza akale
kagenze nakale yembaga nebagamba yankuba kale kankuba sakamalayo mubadde balabi balungi okuva twatandikidde baba kale balakakuba ledda ninga musumba ne serious note ekikole no tujja kubikola tobyogera tobigira togolokosa kwa abaana baffe muli babiri mu abanumi obwongo totandika gwe ne bugembe totandika sawa waliwo yangambye musumba wasa mwana abwa musumba wasa gwe ne gundi mutufuukidde ekizibu mutuloosa bannange sina kwendosa abaana bange abobwala sabbuuni atambula muntu yambe musumba nyamba gwe nyamba ate sabbuuni ajiddewo ababi boze ngoyi yagira naye nawe iraboza ndabo ngoyi situkula birala bino bye tulimu byakawuula Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mukwano gwaffe alaba expo webali nnyo webalire ddala tukwanirizaako nate akadde akalungi ne data oyo banne data wa buseere naddala bawangalira mu ggwanga Uganda mwebali nnyo mwebalire ddala bali ebweru w'eggwanga Africa Europe kwegamba okwetula sengendo nabulamu yonna omulimu mukola gwa tendo nzo omwana soda eno Export TV tulina musumba Ron Kalungi okuva ku Arise International Church sima bujuka international kwekali eri Arise International Ministries tetukoma Uganda tusensedde amawanga gonna all away from Nakasajja gayaza tokera bida kale mukwano gwange bwe tutabisa onako olwaleero tulina mikwano gyaffe aba Alpha Media Production eringa yefe bennyini tukuba emikolo bane mutuwe emikolo embaga musumba embaga ku chachi enaku zino zeekaliza naye sinalabako lisiiti waneeno ngeva neeno nga ya Alpha so abakulu baŋŋambire tukuba ebifaananyi ebirungi ne vidiyo ennungi ku noti 770 9 bile mukaga enamba ate ya expo obo yaga kugerako na expo bo tulina tuba tugenda kwambalagana bukanzu malusu na dokoli mpozi aba God Hills mubakubire omukulu oyo avumula endwaddo manyo okujjanjaba n'okuvumula kyanjawulo omujjanja byalera asobola okulerera obulwadde paka wofa nabo naye omuvumuzi ajjawo ekirwadde ne kigenda so mubeekwate bakozesa ddagala linene lyatondebwa Namugereka Ddunda era ensonga lwaki eyita God Hills waliwo ensonga lwaki eyita God Hills kitegeeza mulimu ennambika ya Katonda ennamba yaabwe eri awo wansi bakubireko bakola delivery eddagala bali kutuusaako ku mulyango awo wennyini wowangalira wattu wamma ne weeyagala okusoma tuli mu 3rd term guno mwezi gwa 9 nabagamba gwe kasa omwana omutuusa ku Cambridge Junior School nobagamba akalango nakawulidde ku expo tomanyi discount munfo school fees bagenda zikendeeza akaawo wennyini so bazadde baffe naddala mikwano gyaffe abali ebweru mubonaabona n'abaana mubatwale eyo basome ndowooza obulango buweddeyo katusimbule musumba Ron sebo Yesu yebaze mukama yebazibwe nnyo ndi musanyufu okulaba ndi musanyufu okubawulira mukama abakuumya atya bitambula bitya bannange haleluya amen abe fuga olaba okuzaala nga temunneetuuka ekibala ffe tubitya
tusanyusa okubalabako bajjabo ne basebo twongera okubabuuzaako mukama yeebazibwe mwebale kutwagala mwebale sharinga butambi mbulaba mubusalamu bateekako bakwata obutambi ne bateekako ekifaananyi kyekyo kyetwogerako Dream Channel simanyi oba naakalaba kano kandi mukoledde nnyo big up wa Dream Channel mulabi wa expo mulungi nnyo era ogerera nga abusazeemu mukama akuwa omukisa munnange oba mukazi oba musajja mukamutuuseeko mukama akuwa omukisa webale kutambuza videos abantu bangi balokose nfunye abankubira amasimu musumba njagala kwatula musumba njagala kukola bwenti musumba bwekiti so banyewe ne basebo tulina olukuŋŋaana olw'okusabira eggwanga omwezi ogw'ekumi gwonna tugenda kuba tusiiba nga tukowoola eggulu ery'eggwanga lyaffe nga tukoola Yesu mpozi ngazze naye bw'aba tazze ogw'ekumi tugenda kuba mu kusaba n'okusiiba nga tukabira Katonda olw'eggwanga banjabe ne basebo bukyanga kulonda kubaawo kuno kuzibu kuno tukuyita protest vote kalonde kuno okulonda kwe tugenda mu kuzibu nnyo nade njogera n'omusirikale ku CPS nangamba ate wali kigenda kubaawo kubanga bo balabira ku nsi ya mubiri nefe abalabira mu nsi y'omwoyo nti ebigenda okubaawo bisooka mu nsi ya mwoyo tubagamba waliwo ekijja ekitali kirungi neera afande yalimbye waliwo ekijja ekitagenda kuba kirungi so tusabire eggwanga twagala sapooti yammwe tetujja kukoowa kubagamba twetaaga sapooti yammwe sente muzirina mutuwe ku sente tutegeko olukuŋŋaana olwo miliyoni 8 zetwetaaga olw'enzo gamba awo sente butono butuwe butuwe nange batuwe sente bane muyimirire naffe tetugenda genda mu masabo mbutunoonya sente tetugenda genda bansi mbutubajjako sente gwe gwategedde Katonda era gwawuliriza bye twogera oyina sente yimirira naffe yimirira kubanga tulimbiro bya luvannyuma eggulu lyetaaga okukozesa ku sente zo kubanga ne sente Katonda yazituwa ebisere bisinga twendabira nti Katonda ya providing eriffe naffe tusobola okuyamba omulimu gwogenda maaso so bwe mulijja ne mundaba nga nzize kusaba sente za mmotoka tibane mungulire yakamotoka mubirekete mumpanga anze nizo bamba tandike soka kutandika soka tuve mu kusiiba kuno kwa lize si ku expo bane mutugulire akatambula niyo kamera yagana abana olaba kamera yagana oli yagamba niba ne musabirize ninga twali tubasabira tutabya ne miroro niye naffe mutuwe namba esimu eri 0770 942 musumba ka twagala kamera studio yino twagizimba munda tobikula eri okay just tubulamuka esi kuba tutuyana nnyo ate mmanyi abasomba bano bakozesa amaanyi mangi nga bababuulira ate mwagala bya mirembe n'avaamu omusajja Katonda nga atuyanye bw'aba mukyala nga yeekolako makeup akulukuta sadolini so omuntu twatireko naffe bane nedda musumba nedda abantu bayimirire bino bye tukola bya bwa Katonda mbakwate mu nsawo kamera eno kati kankubuulire Bayibuli etugamba nti tubasizeemu eby'omwoyo namwe tusigemu eby'omubiri abagatubbe kyokka bw'oleeta ow'ensi mugobe ku channel tomuleetako tobba njaleeta kasiko mutaasa anti yagamba bugambi mubawe kamera bakola nsobi nenga on a serious note musumba twagala studio yaffe gwe ne kamera tandika okukola mutuwe ku sente mwagala tuzisabe basamize tubayite ku mikolo gyaffe nga mwe baganda baffe gye muli mutuwe ku sente olukuŋŋaana tugenda otegeka si lwaffe tetugenda ddulya tetugenda lwakugasa ggwanga muganda wange gwali ebweru naawe ofunemu famire y'abaana bo babeere seefu bwe tusaba eno Katonda ng'ajjawo ekiro ekibadde kikutte ekyekizikiza ekyamagombe ekibadde kigenda okuyiwa omusaayi omungi nga ne famire y'omwogitwalidde erugenderemu n'abaana bo abamu n'abaana bo bali mu kyalo ninga ebimu ku bino ebigenda okubaawo bigenda kutuuka ne mu byalo bamanyi okwematiza abali mu byalo mbwe waffe tebituukayo bituukira ddala bulungi nnyo n'amayembe ne gasenguka okakasa esasi eryo ejjembe liti esasi limu
Nelidda didduka nelikoma negamba Mukongo za kwata wano n'amayembe wano kibaito buna emiwago gajja negabuuza muzukulu kibadde kyekyo anejjembe nelimbuuza jajja kibadde kitya eryo sidamulisa badde panado kuba kati bwatasobola nalaba bibeerawo binaabaawo ate nomusumba noli mutuufu kimanyi ku internet by the way simanyi waliwo olutalo lwa sparklins mbu batunda amayembe agagaba obugagga oli naabuuza banne like eri ejjembe erigaba obugagga oba mwagala kutta bantu ganywa omusaayi olutalo kwe oli ku internet wakwamwe temubeerako ku internet batandise bennyini okwerabisa beerangira nga tosobola kera ku makya n'ogamba nti ntunda amayembe agagaba obugagga naye ng'okimanyi bulungi gatta abantu. Mukama wange abantu batuwe sente mutuwe sente tetugenda mayembe getugoba buli anaku tukagoba lwogenda yuko olulufa todda basigwe nalengera nga atugoba nti yoyo olugero lw'abaganda olwampologoma nkadde tegira kabuyonjo 0708394501 0708 39 45 0 woboteka sentezo olwo yangamba toyogera ka sente musumba woboteka sentezo tulabe ngolukungana nolubera successful twagala kulanga week ejja tugenda kuba ebipande tugenda follow ebipande twagala tugenda kumachinga era bandi ya this time round yegenda kubeera nene tugenda kwesha ba Uganda Scouts abaku scout Uganda Scouts be bagenda in fact bakubiri mu Uganda ngovudde ku majene police bakubiri mukuba band so twagala tukole ikintu ga kinene mwe kamba buli Katonda wafa ayagala ebintu ebirungi nze nkubulira kuba yenyini byonna ayagala ebirungi so twagala tukole ikintu ga kirungi eggwanga limanye eggwanga litegeere abamawulire babirewo balabe nga twogera kubanga kye twogera bajja buli base tetugenda kulima bijja twogera ku kyabulamu bwaffe wali ebweru okomewo ng'eggwanga litebenkedde so tugenda kusabira Mukama bingi byatulaze mu ggwanga lino ebigenda okuhapeninga amanya g'abakulembeze abali mu kwogerwako mu magombe abagenda essaawa yonna naye nga banyawo ne basebe biddako si birungi so twagala kusaba Katonda abeeko kyakola ku ggwanga lyaffe ekkanisa abasumba bali mu kwekuba bali mu kwevuma ebisiyaga obwenzi obukaba obubbi abantu bababbi abantu emitima tebakyayi abo bamu n'abantu abagana okugaba baba kati bayina emitima bitubongole yes so twagala tutereeze eggwanga lino sumba nabo bayaye ennaku zino anti si bonna waliwo abajja nga beefuula obudde nagamba nzija saawa 3 natuuka 8 nga musumba yayo n'omukuuma mukole interview neka sinabikufunamu bulungi abekomawo abetotulekawo olina omusumba yakulimba obudde waliwo omusumba yakulimba taata olina omusumba nga yafuuka serebu nga ne bwomukubira takwata mulangire aba akwejereza omusumba ali eyo ng'obikola nega onesibya siro ti musumba n'abasumba batemye ettaffaali ddene okwawulamu sekanga bwenkayisaawo abasumba naddala abakulu ate okimanyi musumba nakogera oba twalina abbe waneeno twakola statement nti abayimbi b'ensi bakola statement bagamba nti industry ya music oterera eri abayimbi abalina olunnama n'abasumba abakulu eri abalina olunnama obwegasibwa abalokola okudda anti buli omu asikaza wuwe waliwo ekintu kye nalabye taata waliwo omuntu omu eyampeereza omusambwa okunzita before story gye nabanyumiza nti nazuukuka omusambwa gunkutte wano omubulago naye nga waliwo agukutte embulago okujjukira ne gwogera erinnya lyago n'omuŋŋamba saamugamba mwogere koyagala kwokyesa ne kakati lwaki abaakusindika mbadde manyi mwenna muzimba mulimu gwa jjukira bunnabbi ffenna tuwa obunnabbi kati kanstopinga akamu akwogera obunnabbi akikola ekyo naye abaakolera Kristo takolera Kristo oli wa mizimu kati yakutte abasumba yakoze ka coalition simanya global simanya biki bali mu creatingawo obumu
kati banyabo muna muntu buuza mukama ono gwengendo okukola naye obumu omulinamu omulimu muye mugenda kumaliriza banyabo ne basewo bakuyingiza kigundi waliwo abantu nga banoonya baziika ngenda kunoonya omuntu ono nsigale mulaiti aba balina kino ngenda kunoonya banziika akolerera kalambuke kugamba balina ambuleera nga yakizikiza era gwe omusumba ina nkulabula anaazungirayo gwe anaamanya kiri muno mu Uganda wekiri taata yakoze ayina emizimu 10,000 jaweereza wibiri wano Uganda bera mwegendereza gwe omusumba tomala gapaala mbwena ambuleera ejja kufuukira ekizibu n'abagoberezi nabo balabule kozi n'abagoberezi abantu bakyamukirira olw'obu TV bakyamukirira olwa screen ze bataddewo ku kisaawe n'okyamukirira olwa musumba olwakuba ayambala white wa kisiru temuli makulu buli muntu gwolaba nga yeerwanako okulaba nga obutuukirivu alaga bwakungulu banyabo ne basebo oyo banyamukyamu nga yeegulumisa entebe atula mu zino ezabaka alinga katonda tabeera waawo katonda tabeera wantu wali wamusinga nga Yesu osowaza okusinga Kristo okusinga ekigambo okusinga Kristo kyovola abalina sente nnyingi ate babba ku mmwe kyokka abali mu kyaki bo bannaku nnyo n'alyoka ayogera ebigambo n'akola atya abanyabo ne basaba mwene ne mugamba nabbi mukama yamuleeta nabbi waakya umumanyi ne bagamba taata kino kye nalabye buli kanisa keebe y'abalokole ngenda kunyumiza kasitole ko nankulumando mu ggwanga wano buli kanisa ey'abalokole oba si abalokole oba y'abalokole kuliko kye bayita portals nazirabye emiryango gy'amagombe buli kanisa oba y'abalokole oba si y'abalokole oba muzikiti oba ki wonna neeyo wonna ategwakolawo kati kankusese waliwo kino ekirala batwi ashalinze into amagombe bino byabadde oluna biki byonna amagombe gazze buli muntu yenna gwolaba ku nsi atambulirwako amagombe luli tubadde tugamba amagombe genda biki nga gagenda wala ku luno gakutambulirako ganoonya ensobi emu gy'ogenda okukola ogende kakati lwaki mbagamba ku nzigi zino eziri ku makanisa yadde kanisa esomesa obutuukirivu yadde kanisa nnungi olwo kanisa eri mukwano gwange omu yanyumiriza omukyala yanyumiriza ku kanisa eno yaŋŋambye ebigambo bino taata alina mutabani we abadde asabira mu kanisa eyo nungi era egaba obulamu banene naye obuzibu bwavudde wamu waliwo omukyala nankulumandwa nkiddemu nankulumandwa atuma abantu ku kanisa ne batwala abavubuka mbu bagenda kupoota kola kati mu gurupu y'abaana feezi eno omwana w'omukyalo ono yagendeddemu omulokole yagendeddemu bwe bamututte mbu bagenze kupoota banne ne babasala nga alaba okutta saddaaka bino bye twogerako bajja bali basaba nti abasabinze bali mu kwenyweza ffe abalokole tuli mu kunywa buugi ng'omwana alaba mbu balina ekintu kye bakunywesa gulinga musaayi noba nga tosobola kukuba nduulu ng'otunula butunuzi kyekigenda maso yes mbu ne babakwata banne bonna be baatutokola ne babakwata ne babasalako emitwe saddaaka ku kyoto nga nankulumandwa waali wano Uganda bino bye tubagamba banyabo ne basaba nti ebizimbe babisaddaakira temuwakana mulowooza biryaki ebizimbe birya musaayi gw'abaana ba Katonda bantu kakati sitaani kyakoze guno omusaayi egya bulijjo agikooye kati agenda mu kanisa mwajja omusaayi ogulimu ekyenjawulo ekizimbe it's a non-living thing yesebo kamuzi nti ate kirya anti jjukira nti abantu batondebwa kusinza kati bwe baba batondebwa kusinza kitegeeza kikyosinza ani gwosinza kati asinza sitaani automatically akimanyi bwenzimba ekizimbe kino obutakuba bantu nina kukola musaayi sacrifice kuba kusinza kati ebizimbe by'e Kampala byonna birimu omusaayi era ebiseera ebisinga oguwulira nga guwunya bizimbe ng'obiyitamu ekizimbe nga kirabika bulungi naye nga musaayi baana emyoyo giri mu kutambula
abantu bafa ebyaddala ssebo olaba nakati tuli wano olwobe basaddakira mu musenyu nga tewali ayamba ebyo Katonda kanti kambabulire weteeke mbigere bya Katonda kyekiyinza okubaawo gwe weteeke mbigere bya Katonda olabe oyinza okusanyuka nga abaana bafa bwe batyo byo byetubagamba ffe tugenda kusabira eggwanga wabeewo ekistopinga wabeewo eggulu kyeriteekawo ekisa ekipya okitegedde taata kati njagala ogamba abantu bano omukyalo ono bwe batwala omwana balina abavubuka ne babakwata ne basaddaaka bali ono ne bamukwata ne bamusuula ku kyaki yabalemerera mbwe baba bakusaddaaka n'oleekaana nga bakunyweseza ebintu biri n'oleekaana bakwesonyiwa bakwesonyiwa nkola yandiga nti bwoba ogisala n'ekaaba kyekyo gite kyekyo kaabwe ka mizimu kati ne bamukwata ne bamusuulira ku kyaki awo ku kikomera nga tategeera ne bamusabira mu kanisa abasumba ne bavayo ne bamusabira naddawo n'aterera nalyoka abagamba gundi Nankulumandwa yatuma abasajja ne batutwala mbu tugenze kupoota ne batunywesa ebintu bwe baatuuka bannange bonna baabasala naye ng'agamba si gwe gusoosa okusala abantu okusinziira ku kyoto bwe baakiraba kakati mulokole nga gwogenda mu kivulu kya mulokole munno nga Nankulumandwa atuula wali yomukube bakubidde essimu okujja yatuula wali mu maaso nakwata ne sente naawe omuntu nafukamira manyi bintu bya magezi abazewulira njiri ayina ne Bible tuva tugamba abantu nti Bible teyina makulu ngati togisomye ekigambo kiina makulu muzibe ayinza olowooza ovodde omuzibe nga musibe wa Mungu tate alaba muzivodde nnyo it is okay akakuba akagenda mu ggulu katono kuba Bible masabo ozisanga baziri ababbi babeera na bazisoma olaba kati kankubulye waliwo essabo liri eryo lyaggalawo essabo lyaggalawo naye kino kyekyaliyo taata nga buli wetubeerako expo wano buli omuteekayo video musabo mwenyini bwe bagiteeka ne balaba nefuna information esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna nga bonna balaba mu masabo amasabo n'ag'amaanyi ebyaddala nga tebeefiira nayo n'ennyimba za gospel zino zeffe zetugamba bazikuba olaba bazikuba mu nnyimbe babiri nga awambye ennyimbe osanga mulumbe ku makyata kyawo ng'akalulu kabayiseemu omusaayi gwa Yesu gumala sikulimba babiri yawamba ennyimbe okuziika ne gospel bamukuba ate nga ne presence y'emizimu ebaawo ng'enyumirwa nayo so ekintu kikola value okusinziira ku ndya gy'okiyingiza mu bwe kiri nti Bible eyo ne bw'ona ogikwata n'ogyeteekako kanjeteeke wano oluba luno lwakyamye tegujja kuddayo yebana ababbi abatubba abakulembeze tebalayira tebakwata bitabu tebakwata bitabu nagamba Solomon lesoya Solomon kalongi roni Solomon lesoya soya toyina linnya lyo ndawula Danieli uliro ulumi ne bamala ne babba olina n'erinnya ly'emmandwa bulijjo njagala njijoge nga njirina amanyi bagamba akusinga akubisa gwolina tuli tulina erinnya bugumu ngali Bayibuli ekola amakulu ng'eri mu bwongo ng'eri mu mutwe bw'obanga like ebiseera ebisinga ate abamu gitwala ng'ekyokungira A B C D ekikwate no ekigambo ekiri mu Bayibuli ekyo bwe kituuka munda mu ggwe obanga kayinyini akakoleeza kibwatuka munda mu ggwe buli kyoyogera kitandika okuhappeninga olwekyo ekiri munda mu ggwe so wama musoma nayina jjajja wange alina Bayibuli nenga buli mwaka Bayibuli akaddiya Bayibuli n'agula endala nenga talina dde lunyiriri lwalinamu nenebuuza Bayibuli ekaddiwa ekolaki abikkula n'agitamu ng'asoma amawulire bulungi nnyo n'akaddiwa n'atumya endala naye nga talina kyamanyimu yadde talina kyamanyimu asoma ABCD tetwasomanga butabo mu secondary nosoma obutabo nomaliza nga tolina n'ekimu kyojjukira kyojjeemu kyamakulu nomaliza nga bakuleetedde pepa mukatabo kenyino kati ate abo saasoma naye nga wasomawo weerabidde nga weerabidde so
bajja ne basaba mubere begendereza mu makanisa gye mugenda okusaba kabe kanisa nga yabwa katonda bera mwegendereza Bible egamba nti abaana ba katonda bebagenda okuŋŋaana ne sitaani yajja sitaani atya kuŋŋaaniro kyekibuuzo nedda atya muntu ali mu kuŋŋaaniro ng'ategedde ekyokukola oye ng'ategedde sitaani obulwadde kasita butegeera nti obutegedde nti omusujja gukuluma n'ogutegeera nti guku ne gukutegeera nti ogutegedde n'oguweddagala guli yakitinga nti bw'omira eddagala guleeta ne gukwokya n'emimwa lwaki gutegedde ogutegedde tubeere bakalaativu mu makanisa baweereza emyoyo naku ezo mandi ku simu nange njogera naye ngenda okulaba ekire nga kyekukola bwe kiti ngenda okulaba abasajja n'abakazi nga bambadde obujaketi obwa black nga balina amannyo mu kamwa mangi naye nga balinamu amannyo 4 nga vampire nga balandinga ku nsi kati bwe nabalaba bwe nti ngenda okulaba sebo nga munda eddobozi lyogera nange nga ligamba nti bali be walaba nga nsolo ngobalaba bagenda okwambala ennyama bambadde ennyama bamaze okwambala omubiri eddobozi terigamba nti bazze ku nsi kwebali kitegeeza tugenda kutandika okulaba ogenda kutandika okubalabira ddala nti ono mukozi munnange si muntu physically nti omukyalo ono gwe nawasa si muntu nga bwatuuka ekiro omumala okuzanya byemuzanye omwami n'omukyala nga akuteekako amannya akunywa bakanywa omusaayi bazze ebyaddala bagenda kubeera mu bivulu poliisi maje mu buli kitongole kyonna bagenda kubeera mu bajjabo ne basebo weebali batuuse ebyobulimi weebali ebyobulunzi weebali mission kukendeeza ku nnamba y'abantu abagenda mu ggulu kyekiriwo mission ya kukendeza nabagamba ntembaga abanjabule basebo ensi eri mu kwandagowinga certain process waliwo ensi embeera gyeri mu kuyitamu ensi yonna eri mu kuyita mu mbeera enkambwe kyovula mwalabye kye bayita lunabichi eclipse byonna emikisa gumanye ekyabadde ku internet musumba abantu embeera baida era nadde njagala kunoonya olyose nojja luna okimanya abantu bazikuumiridde nga babalira ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 nga bali bweru nga bagaa buli omusaba kyoyagala. That is a new beginning. Lunar eclipse bite kuba scientifically bagamba mbwensi eba etuuse wakati w'omwezi n'enjuba ng'esiikiriza wakati awo ngukiri scientifically. Buli kintu kyonna ky'oli abannasayansi kye boogerako kiba spiritual. Buli n'omwezi okusiikiriza enjuba banyabo ne basaba kiri spiritual bya mwoyo waliwo ebitekinga over. Kati kankubuulire buli wolaba omwezi nga gulina ekintu ekigwetooloddeko njide waliwo kirabyeko omwezi waliwo lingi eyetolola omwezi waliwo kirabyeko waggulu ku mwezi tetabyetegeeza naye mwami abe walabako lingi eyetolodde ku mwezi waggulu nga kuliko kisaako nga kyakire kyetolodde ku mwezi mwakirabako ekyo kiri connected n'abafu. Yes, n'ensi y'okufa. Mu science era bwe babimanya abo bwe batyo ate kankubulye bannasayansi bagezi bamanyidde ddala nti Katonda gyali era bamanyi ne stand gyali abamu n'amagezi ge balina connection ya mizimu amagezi gasuseewo. Okimanyi nti waliwo abantu nga prototype omuntu nga bamwongeramuuko alimu induced Elon Musk owa 666 aleta 666 ya linki Starlink biki oyo mulaba network just internet ngeri fast ngesoba n'oku access musumba nyo amazi ngesoba olaba internet eno by the time andikikubiddeko mu ngalo naddala ababulira enjiri mu byalo ne mwagala oweereza live egenda kubanga esobola okupenetratinga ebyo ebifo ebizibuzibu iyo internet ejja mu Uganda. Olewulirako kye bayita radiation gema yengo amakambwe gakozinga ne cancer mibiri baida inago omusana ogwo kyo kiba si kirungi kuba Yerusalemu abe Yerusalemu anti tukyali ku radiation omusana guleeta vitamin
kisinzira musana ati musumba omusana gwonna lwakuba nti abantu twekozeekoze ebintu ne byetulya bituleetedde nogo mukwakavu gw'omutundu byetulya byebireesa obuzibu singa tuladde tulyanga abalya fruits biki ebyo singa tegutulinaako buzibu naye lwokuba tulidde biyogati tulidde biki ate ebyo tobivaako nze nabivaako ebyo singa sigeze apo obwo buluma sijinaako buzibu waliwo akataba kagaana apo okulya bazirimawa apo bazirya ne wano Uganda ne wali waffe eri ekyoganya mwazabira omupiira erisomero lirima apo bazirima mubi bweziri tesimanyi babirima mu biki naye gogola gwakulya so Elon Musk aleta internet nga nesebo naye kankubuulire bw'owulira abali emabega wa Elon Musk ojja kutya emizimu nonti izimane kati kankubuulire buli muntu gyako mu kulinnyisa levo ya ssente bw'aba mulokole atandika okuwaayo ennyo n'okuzimba amakanisa ekyo kikigenda onyweza ssente ze kati waba si mulokole alina okukola emikolo ssente zino zinywere zireme muvaako ayongere okukulaakulana ssente bazikolera emikolo kati abo abasajja nkubuulira bali ivo nnyo n'okusinga bw'olowooza babi nnyo kati bapulaninga bwemuwulira musimanya bakoze SpaceX simanya bagenda ku maazi hotel nawulira yazimba hotel ku maazi planet Mars ani yazimba Elon Musk ngururu nafazi ngomanyi kye bapanga baagala abagagga noye yesobola bamugye ku nsi babatwale mu nsi eyo era Katonda abiraba era nabireka omanyi lwaki badduka Rapture kankubulye ne bw'onoobeera ku planet ki Rapture ejja kukusanga bakimanyi nti Rapture gye babitegeera bulungi era bakimanyi nnyo bakimanyi n'okutusinga tolabire ebigambo byetwogera ebyensi y'omwoyo abasamize babitegeera nnyo n'okusinga abalokole olwo abalokole ababigaana nti si bituufu nze nina n'omusumba omukazi yagamba biki byoyogera musumba lwaki oyogera ebigambo ebitiisa abantu babimanyi nnyo abasamize babitegeera nnyo kubanga bafugira kubanga bo bakolera mu nsi yamwoyo kati bano abasajja abatuula era 666 kankubuulire etandika na sisitimu yansi new world order sente ziveewo tubeere mu cashless nga tukozesa gundi digital bwekibange Kenya gyekiri nga n'abaana b'e Kenya buli mwana azaliwe bamuteekamu kachiipu ate nga president we Kenya mulokole nenga bizinga gundi emirimu bizinga obulamu kankubulire bino ebiro bye tulimu byakukakalukana bono yagala obulamu obuli soft 666 nemwe mu bulokole bwa mwawula enkulaakulana ne sitaani kozi buli ekintu ekijja nga kiri advanced nti ekyo kyatwalibwa mwamwe teri nkulaakulana kati kankugereze abakyala bekolako makeup na biki byonna bambala ne bakola batya ne batonya ne beesiigasiiga ne bambala ebigundi bimap of Africa baani bajjabo ne basebo birungi naye obuzibu bwe tulina mu biro bino ebyoluvannyuma omulabe yabiyingiramu tolina kasengejja mbadde maye mbiwonga mu ndagaano y'omusango ne bw'ono biwonga ekintu ekivudde byababbi nze nali tulokwesa ningamba mu abalokole katubate gwe wali omulongo ne bwe bamuteeka mu mazzi asigala yeye ne bwe omukubamuka perfume atuke kya naawunyanga ye ekibi kyo kiba kibi era bw'okyesembereza kikuddugaza oba katono teri kibi kitono byonna biba bibi so tekyali nkulaakulana yamirembe enkulaakulana okufuna obugagga kankubulyeko kino kanangirire kyofunye mu kusaba naddala mu biro bino ebyoluvannyuma kikumibwa na kusaba emirundi egyo amaanyi ge wateekamu ng'okifuna olina okugatayimuzingamu bayitu lwaki lwansonga omulaba ayagala okikuggyako ajja nkayambadde amaanyi emirundi n'emirundi kukikuggyako yayetegese olaba bamaama bano nga badduka omwana ava eri ng'akaaba muwakyadde mama asobola okubaleka awo nadduka alaba ekiki omwana kyakoze ki kubanga omwana yamufuna mu bulumi era omukazi bw'omukwatira ku mwana we akugamba omwana oyo muwensonyiwe bamanyi n'otuula olw'abaana yes n'omukuba era abakyala babeerawo nga nobadda mu maka taliimu nagaze nolwo yangamba myaka 6 nga navaawe wakaninga wendi obuliwo so there is ebino byetugamba mbu simanyi internet ejja kuba etededde mwe nga mukola zi live enjiri yammwe etambula kalaso
ebizibu ebisinga taata tubifunye lwa butamanya nebo omala okumanya tandika okulwana okukipinga okumanya kwofunye n'okulaba engeri ki gy'ogenda kati kamba buli ensi eno gye tulimu tulina kulwana kulaba bwe tugenda kugiyitamu nze mbeerawo ne ŋŋamba Mukama singa lwaki tozinga ku nsi ne tuva ku gundi ogenda kuzimba kalina ebuyukwe totandika abe yampadde dde erinnya nze first citizen buyukwe tulina okukola ebyamaanyi taata tozinga konsi byonna bikole ne tuweemu akadde tewawulidde nti 23 Yesu ajja oyo yagiranze etagamba okwo musumba n'abantu batebeerogoza ojjukira yalangirira mu 2000 abantu ne batunda ebintu kintu kyonna baakitunda kati nawulidde mu America n'ensi z'abawala za Europe abantu abasinga obungi bagenda batunda ebintu byabwe nga bagamba nti 23 omwezi guno gwe tulimu 23 rapture kambabulire rapture esobola okujja ne leero olaba weebaawo mu byokusaaga nga weeganyaganya tukuleka anyweda ozimbe buyukwe Allahumma era Mukama kanonoka mugunga mugambo manyi yahe soko mpe etwali nga baliyita buyukwe ne bannange ani yabirangiridde ebyaddala kiyise ku internet kyekiriko 23 nalaye ne ku CNN nga bakiranga bakyogeddeko abantu beebuuza ebyaddala Kristo ajja wakoze eddaame nze ate ngenda lekaani namira nze nsigala ogambye mundeka Katonda tuyambe taata soko tuwe mukakadde soke tukyuse eggwanga tumala lununula eggwanga soke tuve mu protestive vote ekibi buli olaba ekibi nga kyeyongedde kyangu yako Yesu okujja kubanga banaatwala bagenda kubinga spoiled eno okitegedde ekyangu ekibi buli ekyeyongera manya ekisa kyeyongera okuba ekyamaanyi ne Kristo kimwanguyizaako okujja atutwale mu fene atwala nga abatannayononeka kyovola banagamba nti agenda kutunulamu alabe omuntu yenna nga abadde atuukiridde ng'atambula bulungi ne Mukama naye nga mu maaso eyo bayinza okumwonoona amujjawo ajja kumujjawo mumukaabe maasirimo nga agenze naye nga yegasirimo nga abalaba gyali ali mu mbeera nnungi wakati nze ebirungi mbikola simanyi mu maaso yo banna no ebirungi kankubulire tonyige pesa kati kankubulire tebiriimu mbusumanya bya birungi mbunkola ebirungi nedda sebo ntambula bulungi tesibwe kiri tekiriimu ekyo kiri kuki tosobola kwetegeera nti tambula bulungi nakuba mutoki omwoyo mutukuvu yakuyamba mwali era tubaawo naye ku kiddo omwoyo mutukuvu ng'otuula ne bali bagundi mbamba buulira njiri emusumba no mumpe credit mbulidde enjiri mbeera n'abasajja abo ne mbakayanya era ne mbagamba muli bamanyisa bingi musiibira nnyombo zammwe bayibuli bwegamba obalaki muyomba nze siyomba nenjiri tugibuulira mullo musumba tudde ku nsonga ya eclipse abantu basabye kuba baŋŋambe it is somehow spiritual statement eyo eri true buli kyolaba kiri spiritual teri somehow sebo so bannascience era bampadde nze bampadde definition bbiri nti it can happen geographically okusinziira ku nsi bwetambula nti ekintu kibaawo ng'ensi etuuse wakati waki w'omwezi n'enjuba n'esiikiriza nga bwolaba enjuba naye bwetuuka n'esiikiriza omwezi ne gugisiikiriza nga tetuuka bulungi ku ground tekiriiko kintu kyonna kyonna naye abantu bafukamidde ne boogera ebigambo ne basaba ojjukira abatuvuma ku lwa gundi okujja kwa gundi oli toyogera naye oyogera weeyogeza oba wabaaki naawe obuuza totya mafuta asojiwe era kayiseewo musumba waliwo ekyakyuka gye twabagamba wano nga mutuvuma gwe kiki ekyakyuka Mukama omuwulira nnyo mbayeka abagendayo fetwalieno twali badikiteeta nze nali n'abagendayo waliwo ekyakyuka twaga tubemu amagezi nakyali wange ebyaddala mase tewali kyakyuka tukkirize eyo omwogedde ekinyomenti wange teri kyakyuka mbe tompa kulozaapo teri kyakyuka mutunuze Mukama ayogere nnyo
kukyalako oyo gwobadde ogamba Ben ini waliwo ekyakyuka alina n'omubuli n'omukulembeze waffe sebuweebwe kugweyakwatako n'amukuba ekiguwa kuba waaki nokibalina abakafiri bagenda osebo basabye enanno okuva ku seeti tosobola olina oweereza katonda obudde osigaza butono nakozomeza 23 mugenda naye ndowooza musumbene eya Luna ndowooza revival bayibuli eyogera kankubulyeko sebo bayibuli egamba nti ne Kristo tamanyi lunaku lwajja kakati ate gwe omumpembe omanye Kristo lwajja katonda yekka byamanyi olunaku n'ekiseera bayibuli egamba ti nzijanga omubbi omuntu bagamba nti nzijanga omubbi tasobola kuwa lunaku tasobola era mwe abadde eyo mbusimanya Yesu ajjanga 26 mu mulinde ekiriwo kyakutambula nga tweterezeza ne Mukama nerira asobola okujja taliiko time bayibuli egamba nti bali babawasa bali bakumbaga kabalya aba bali ku bitanda aba bali mu kumesanyu banywa myenge alyoka alabikeko bwanajja olikakasa nti bulijjo osobola okusiiba n'okusaba nga lubuto terulina buzibu bwonna agenda tuwaayo obudde obusiiba tasobola kuwa budde naye bwe bakuleka olugendo okakasa nti bulijjo basobola osiiba pulogulamu y'ensi y'omwoyo gyetuulirako weka nga mwami abba agenze nga nange nga tolina bwonzija naye nkusabira onywere anze ndi munywevu naawe okimanyi muli munda akimanyi kiri ekyegamba nkiraba toli munywevu yadde nkiraba ekyo kyogeza empewo y'ensi okuvuga eyagala kukutwala mu magombe naye tusazaamu omwoyo gwo mwena muwanike emikono tumusabire balindako bawanisa emikono okugambayo kamu olaba nze ali wano eno atabagana n'abantu ab'enjawulo bweba tesiti ya buli kintu nkifunyeeko nyinza okuba omunyovu okusinga ezo endiga eziri mu kkanisa nga tezitesitinze ku another side of the story nga we zinaagezesaako abantu zigenda wetabuwesi zigenda abantu basooka kubeera mu mbeera ne balyoka balokoka kyovala buli muntu avaayo agamba mwe mwasooka kukola bibi ne mulyoka balokoka ekyo kituufu eriyo embuzi green nga yo musumba waayo kyo kiva asolokera ku makya n'agikwata n'eweta n'agituma obuddomu n'agiwa amazzi nga yo mbuzi kompulitire kabamba bulire banyabo ne basebo ekkanisa ezisinga basolo collectors beera mwegendereze ekkanisa mwosabira totula mu motoka nobeera awo neweebaka bwebasi laba driver yeebasa atunula ngamba kkanisa abasumba bangi beebase bakubye n'endobo bebase n'amalusu gagiika endiga zirwana mmwe muli eno mugamba musumba waffe akyavuga kumbe yabivaako dda mutuyiseemuuko oyo musumba tagambwako balaba abaana balokole nga akuvuma nokwemula olwo yanvuma ngenda okulaba nga wawali kanisa yawali eri okuliko emisoto ebiri nenga katiraba ono ali mu layini egenda mu miggo avuma ggwe naye tamanyi amanyi lwate tetubibagamba waliwo enjiri wetatuuse ne North Korea balina akisesi kati bafuna babulira enjiri bagiwulira tewali atawulidde wenategeerera bajja ne bazimba muna amakanisa olw'enjiri bazimba muna amakanisa bagamba ite tusobola gazimba gazimbe ne balaba nako nali mbaddeko kubampitako ne ku kanisa emu nga bagenda okugira ekkanisa ogiggulawo ewaffe gyeri bagiyita kuba set free bagituzimbira mwe nakulira abakoleya ne bajja ne bawa obujuzi ne bagamba eri bazitulemesa naye olw'enjiri kireze enjiri bakola ki bajiwulira nemba walabu era amakanisa g'abawalabu amakanisa abalokole bangi abalimba walabu banyumiza omwana omu yanyumiza nti abalokole bangi ababulizi b'enjiri okuva mu Africa n'okuva mu Europe babasibye mu makomera g'abawalabu bangi era mwe abasobola okutaasa abantu abo nga mulina obuyinza mubayambe bave mu makomera ng'ekibasibya njiri kitegeeza naye enjiri etuuse mbawalabu okimanyi nti balya n'embizi naye ate ezo ekyanyiiziza omusajja yatugambye nti abawalabu osanga famire ng'omusajja alina omukazi ogwo nga balina obugagga kati fena abankusere beno wa Africa bwe basigamu ebyahakenya avuga boda ate ya Aroni alina abakazi mukaaga banamu wakinya naye nga wale dini jeva alina ogwa omukazi n'amanya amuwulya bulizi nti alinayo omulala agenda kuluga
Chokafe na abankuseera akwata akiyeza. Asajja bano basala tufuzinga kwegamba kutubonyabonya inandawo. Era abafirika muli bafirika. Kyofala n'emizimu gya Afrika janjawulo ku gy'abazungu. Omuzimu gwa Afrika oyina okuguguba n'oteekamu n'amaanyi n'otuuyana. Gwe gumanyi. Naye ogw'abazungu go. Get out. Don't come again. Obanga anyumya nago. So njagala bagamba banyabode basa mwegendeze kanisa tusabiramu. Waliwo abantu nga bamalayika ba musana ne kati bajuka. Olw'ekibi kye balina mu nkukutu ebisenge. Mu bisenge tukolerayo ebintu bingi. Olaba gwasaba ojja mu church oyina byokola. Naye ate ffe tukitegedde banyabode basa buli wowuliranga Katonda tomuwulira. Aba kabonera akekunala akagamba duka munonye nonya Katonda wali amakanisa mangi sebo nga mumulya presence nokaba n'amaziga kumbe kawula akabya olutuuko olwo gwe wetege kamera nga ogenda okwebako jakakasa olwazi teri muntu atayida kawula mu nsi kiki kyotegera tewali netege kamera nga ngenda okwebaka nkere ku machanda be footage olebe footage jakakasa kawula musumba nze manyina okubaka nga nebaseruba era nezuka nga oluba lunyiwe nebase wendi tewali kyenkyuse anga amagulu galiwa ngira galiwamu kuba olusu nebika nesanga saga galabika gana gago gali stretching mpozi abe wali wetezeko kamera nga webase ojja kulaba bakawula jala akawula bakolamu omulimu ate ulina kamera gwe kiteko lewe ngendo kwebaka okere ku macho abe footage ojja kakasa stone wa kusumbe ekirimu story sigirimu nange nje chusa nkolengoli ane ndajo mukoze awela kolanga mbogwe tayogedde linnya lyange mwaze tekamukama kusumba nedda we menyo lokwa neba na bojogeza se wetege kamera olabe rubale wakolamu emirimu nga webaze ebyaddala kakuli abantu abeteze kamera gwegenda ku YouTube olabe wabawe ekibaawe ekiriya lyaje kozeko bangi ne wateka kamera ne buja yes oyinza okwewuunya kawula yebwajja talaba nti kuliko ekiwuma kawula ategeere ye kiba kimuleesa omwoyo gw'obwenzi kuba gwali nnyedda ne gwomanya ebikozesa abantu isi bonna abantu bonna teri atalina kawula bwe oyagala okukakasa nti kawula waali ayinza okuba takola kyakola mu mubiri mu bulamu bwo naye nga weekiri kikulinza okugulewo oluggi kikutambulirako bwe oyagala okukakasa wulira bwe oyagala okukakasa nti kawula waali langirira obufumbo n'obusente bwobadde nabo kyekitisa abamu okulangirira yesebo nefa bali ku seti ku tunula kubanga kimanyi ogenda kumenya endagaano yingire mu ndagaano eri endagaano ekikugira nnyo ey'obufumbo ekikugira oba batufumbirwe fumbirwa tuwase oneesibako lwaki naye tukube mu surprise musumba omwoyo tannayogera gwe lwaki opapa tugenda mwogeza obudde buludde musumba tugenda abasajja tazira olagirire nina mukwano gwange nagambye ngenda kusabira nkusiibire bwe binaagaana neyazikeko mu basiraamu nkusiibire edduwa nkulombere edduwa bwe zinaagaana kati nawe ndi kuggwe edduwa bwe zinaagaana nkulombere emmisa ekitambiro kya mmisa ati se binaagaana byonna neeramusumba mwoyo tumwogeze abo ojjukira guli omabantu akasaba musumbawo niyatusuubiza akale akale yembaga nebagamba yankuba kale kankuba saakamalayo mubadde balabi balungi okuva twatandikidde kale balakakuba ledda ninga musumba ne serious note ekikole no tujja kubikola tobyogera tobigira togolokosa kw'abaana baffe muli babiri mu abanumi obwongo totandika gwe ne bugembe totandika waliwo yaŋŋambye musumba wasa mwana wa musumba wasa gwe ne gundi mutufuukidde ekizibu mutuloosa bannange sina kwendoosa abaana bange aboobwala sabbuuni atambula mutuyambe musumba nyamba gwe nyamba ate sabbuuni agiddewo boze engoye
naye nawe ndabooza ndabo ngoye situkula birala bino bye tulimu byakawuula ozumba ate abaana balayizo bala bati okugambako nyenze nemize pini ebbugumu ngaliki era lijja kujja tuli bweru kati just imagine sena tubadde mu studio jaganywa nnyo ku mazzi Muzumba kati oli sobola musemberero wa Light Africa Light the World Africa wa Wash Pause ne gwe nsuubirira kitukolere tojjaako bantu kalekeeko Muzumba bako statement joka kwekyo ekintu tulanga olukuŋŋaana tolanga lukuŋŋaana nabekoze statement kwekyo wadde omufunyi nguli 5-0 pozi mwatukuba mmeka 2 bane batukuba ne musomana tewaliwo onzijukiza bekate tugamba mu church sirikiriramu nkeddakiika 2 amukusinza ozombope osirisewo olutalo zinulivu bwabamanyi banyabale basebo twongera okubabuuzaako mwebale kutwagala mwebale kutuwa ku ssente mwongera okuyimirira naffe tugenda kusabira eggwanga omusaayi abantu bakola saddaaka abalokole tetulina kye tukola okusaba kukyalinga kuli kwe twasabanga nze ngenda ku lusozi nosangayo tribe emanyi katonda ennaku zino era be basingayo ku lusozi banoonya Mukama tribe eyo abaganda bakola yoki abaganda tebasaba yayi ku lubaale ate nosobola batandise bisirogali bya mutudda ku nnono tubaza ku nnono abaganda kati kankubuli waliwo ekintu ekizimbibwa balokole tugolokoke waliwo ekintu ekizimbibwa owennonaze ali mu kuregistaringa kintu kye alimu ate kutebe yenene y'omugaati omunene naye kwagenda kati okimi basabira Inter-Religious Council kwagenda namwe mulinako representative ze sinze ya mulonda oli mulokole ndi mulokole sinze ya mulonda mulinako presiding officer asondiko tekiswaza serwadde atula ku lukiiko lwa Inter-Religious Council eri wali eri lungujja ngodda Mengo ofisi yabo abasamiza abasiraamu abakatoliki bonna batula ku ntebe ze nkomyawe nakomutegeera kitaffe mu Katonda kwali tubere begendereza asuubulirayo njiri mbegayiridde tusabe Bayibuli egamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bebaneetuwaza ne basaba ne bateekako amaaso gaabwe ne baleka ekibi kyabwe ndidda gye bali nemponya ensi yaabwe agenda tuwonya ddi nga tulese ekibi amaaso gaffe tugajje ku bintu tugatunuulize Katonda tuli mu biro bizibu 24 23 Yesu ayinza obutajja mu nnaku ezo naye asobola okujja ekiro ky'olwaleero kubanga agamba nzijanga mu bbi omutu agamba nti nzijanga mu bbi weeteeketeeke tamanyisa aba akubiddeko nti nsobola okujja essaawa yonna naye weeteeketeeke weerwaneko balokole temukola bigurupu byotamanyi toyingira mu bigurupu wadde bi WhatsApp gurupu banyabo ne basebo 666 eri mu kukola nnyo weerwaneko oleme kukkiriza 666 kuteekebwako bwene kuteekebwako obulamu bwo bwonna ogenda kubeera mu bulumi obw'ennaku zonna waliyo okufa temwerabira kufa weekuli mwami kufa avudde mu magomba atambulira ku buli mulokole nalaba okwolesebwa nga buli muntu akkiriza Yesu Kristo ayina ekintu ekya white kiri mu satula form nga light eva mu kifuba muno ne ku lubuto bweti muvaamu mu nsi y'omwoyo bwe batulaba tulina Kristo tulina ekitangaala kati buli ayina light eyo malayika w'okufa akutambulirako bw'okolera ensobi waliwo bulaza yafuna sister n'agenda okugula bulaza yali teyeronesangako yadde n'agenda okugula kondomu aba akomawo ne kondomu emmotoka n'emukoona malayika w'okufa ekyo kyayagala yafa
kuba mwakafananyi bakwata ne kondom ogenda nazo mukama zisendanga kongo ina kondom ngoziguze na sente zo. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Banya basebo tutambule nga tuli betefu esawa yonna ogenza ogenda otya ensi tegenda kutereera ne bwe munakyusa zi gavumenti ensi yonna tegenda kutereera ebinyonyi byetoolodde waggulu w'ebwengula bw'ensi ebinyonyi ebireeta okufa mbabuulira ebinyonyi bingi ndaba ekizikiza mu bbanga emyoyo giri mukama gye yandaze banya basebo jazze ku nsi obwavu bugenda kweyongera oba mu abali emubuulira mutya ennaku egenda yongera nga buli kikubaako kireeta ennaku enkambwe naye twenywereze mukama olirabyeko kapusi nga kakwekutteko akato kekwata ku nnyini waako kekwata ne kenyweza obwala naffe ne kasimba n'otambula ng'okawalula naffe twenywereze ku mukama oba atuwalula atuwalule kubanga ye yatukola Dawudi yagamba mukama yamugamba nti londako kugabula mikono gy'abalabe bo n'okugabula mikono gyange londako kimu n'agamba mukama bw'onongabula mikono gy'abalabe bange bagenda kunjuzayuza bunyama sijja kusigalawo naye gwe yankola bwe naagwa mu mikono gyo gwamanyi bwe wantondo jja kubanga okolaki obumbirya Bayibuli agamba Dawudi n'agamba nti olugaalo n'omugogo bye binsanyusa oluga lukolaki lukuba nga bwe lukusika olukomyawo ate embooko kuboneza takubonereza kutta kubonereza kuterera mulayini so banyabo ne basebo Dawudi yagamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerawo kwange okubeerawo ku nsi yagamba nti okubeerawo kwange kulivaawa nga muli nnumwa bwe manfujja obuzibu nga nnumwa okubeerawo kwange kuliwa nagamba naye neddamu nti okubeerawo kwange kuva eri mukama oyo yatonda eggulu n'ensi tayiza kundeka balokole Katonda tagenda tuleka naye tulage mbegayiridde twekube mu ttooki njagala ekisa njagala mukama akusiikuule mu mutima weetereze tuli mu biro bikambwe nze ensi sikyagirabanga bwe mulugiraba mmwe ndaba obutonde bwatukyukidde nnyo ndabe n'ensi olwaliro empewo ebadde empitirivu nempulira nti n'empewo eri agenda nti egolokose kubanga obudde buweddeyo tutambule nga twekuba mu ttooki tutambule nga twetereze mbabikako nafuna ekirooto nga ndaba ndi awo ku Kampala Road mtimba ebipande kuliko ensi y'omwoyo ebifa mu nsi y'omwoyo ntimba ku taxi nga nina ne bendi nabo kati ne muganda wange nga bwe tutimba ku bimotoka bwe tutinda ku basi ku bizimbe nga batugamba abantu nti akagombe bwe kanaavuga nga toneetereza owedde mba tuli awo emyezi ne gyekola bwe giti akakabone k'omwezi wakabaddewo kasoose kulangibwa eno mu kirooto nga omwezi gyetunuddemu gifomiize kala ya red nga gikoze giri ebiri nga gyetunuddemu mu bbanga ttono akadde akagombe bamalayika babiri ne bavuga ne bakafuwa ngenda okuwulira ne ngamba maama nnyabo akagombe kansanze ntuukiridde ne mbuuza munnange nti akagombe kavugidde mbadde maze okwenenya nga bwe mubuuza nangamba simanyi bajjabo ne baseba akagombe kagenda okuvuga nga weeterezeza akagombe teweebaka nga tosabye teekako TV teekako radio nga kuliko gospel wuliriza ennyimba ezo zikuyambeko obwongo bwo bukuulinge osetolinge oleme kulowooza kulenti kubanga n'okutya kukutwala mu geyeena okweraliikirira nnaku bikutwala mu geyeena tambulanga weetereza tambulanga weekuba mu ttooki kyova olaba abalokole abamu bakitegedde ne makanisa bavuddeyo
ngakimanyidde ddala bwe naabeera mu kanisa eno musumba wange bwati bwakola ebyaddala Katonda ambikuliddeko Mukama abamu abagobye mu kanisa olw'ensonga nti babadde bagenda kuvundirayo kanisa nkulu okugibeeramu naye bw'obanga oliwo okukyamizibwa vaayo biri ebyeggulu bya muntu sakinoomu towooza mbu musumba anandaba ntya musumba ajja kundaba atya gwe anaakulaba onoomulaba otya ng'ogenze mu geyeena onoomulaba otya twetambule nga twetereeza wabiwa obulumi obujja mu mutima gw'omulokole buli kaseera otambule nga weegendereza akamwako tuli mu biro ebyokugala enzija amatuugo biki byowuliriza amaaso go biki byolaba obwongo bwo biki byolowoozaako tuli mu biro ebigere byo bitambulirawo oli mulokole sisita mulokole oli mu mabaala sisita mulokole oli mu bwenzi sisita mulokole oli mu loogi tova mu loogi bakumanyi n'okumanya sisita mulokole jangu waliwo kasitoma wuuno mulokole gyebiri yesebo mulokole kwata kenge kano nkwatiraako wano blaza akuba ennanga mu church nganywako mbegayiridde abaganda bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo kubanga oyo gw'oyita naye z'empisa zennyini z'olina kubanga gw'otambula naye kati njogera ebyensi y'omwoyo tutambula ffenna kati obimanyi era oli bwakugamba ku nsi y'omwoyo nga tonyumiza mbimanyi ebisinga obungi obitegedde kubanga ng'otambula naye byayogera era ng'otambula nange ngampemula nawe singa olinayo ebigambo ebikunyenye ebisenge nga 5 nga bw'okyogera laddu ayita sibirina tolina n'ekimu tuli mu biro nga bamalayika bakola nnyo naye tetubakozesa bamalayika weebali omwoyo gw'okufa gw'amaanyi gutunoonya in and out nze ndaba eyo ku kyaki yaffe Mukama ayogera nange naŋŋamba nga ntandika obuweereza olunaku lwe nasteppinga mu kitundu ekyo naŋŋamba nti nzimba ekkanisa yange ku lwazi n'emisingi gy'emagombe tegigiyize nga ndowooza byakusaaga tutambulidde mu kubonaabona tutambulidde mu kulwana tubadde waliwo olutalo lwe tulwana olwo bye tutogera ku TV na kuki banje bwe basebo naye nga bitunyiga naye nga naffe bwe tulwana eggulu litugamba munywere ali imiryo okutuka Bayibuli egamba nti ali imiryo okutuka ku nkomerero yalirokoka kitegeeza ki nti bw'olokoka kati kaba katandika butandisi olina olugendo lw'okutambula gy'onootuuka enkomerero kyekikulu ze sifa ku bantu nti maze mbulokole emyaka bwe giti nfa ku nkomerereyo omaliriza otya kubanga tulina ne betulabya be tuziise banyabo ne basebo nga tebagenze mu ggulu ensi y'omwoyo eri mu functioninga nnyo nabagamba nti ensi eri mu kwandagoinga certain process enkambwe ensi erimu ennaku erimu okukaaba naye banyabo ne basebo tuzuukuke nga ffe abaana ba Katonda tuleme genda mu geyeena banange geyeena erumya banange geyeena erimu amaziga mulokole gwatege ku mizimu gyegiri gikulinze n'amagumba ge wakutula nkumenye enkizi gukutte enkizi zaago bagenda zikuliisa gwerinda tutereeze abasumba tutereeze banabbi tutereeze teri nabbi akola kanisa mudde mu kanisa mubeere mu kanisa Katonda agenda kuba omukisa mbegayiridde bajabo de basebo basolo collectors bangi beera mu kalaba amaaso go gagulewo ag'omwoyo olabe nnyo gamba Mukama akwateko si buli ajjanga ajja yesesa abamu misota abamu mbizi ababoda abasinga obungi emisota jazze mu baboda bavuga picha akutwala n'omuwa ssente n'akuŋŋaanya omukisa bajja ne beefula bakondakita mu taxi n'amala okuwanaga awe maaso nange empeereza n'omuweereza nakwata ky'olina nakuwa change wa sente zitali ntuufu mulokole noddayo eka notandika okwayuya mu kiseera ky'okusaba n'oyayuya okufa kungi kubuulira bannankulumando abakola saddaaka ezaddala abantu bakaaba saddaaka ezaddala abantu bafa batta abantu kati bavudde ku saddaaka z'abantu bano bakwatira ddala abalimu omusaayi ogwa Kristo buli omusaayi omulamu kati bwe basaddaaka sitaani bayagala bali mu makanisa gye bataayiriza omwana ono batubulidde story ye nga yawona buwonyi Mukama olw'essaala ne protection Katonda gyamuteekako banyawo ne basebo Katonda yamuyamba n'atafa ne bamukomyayo ne bamusuula ku kikomera ky'ekkanisa beera mukalaativu beera mwegendereza bino ebyolutu eno si bya bulokole bwa gundi simanyaze ne mulokole weewa gundi tekirina makulu mu ggulu tebajja nakubuuza wali osabira mu kkanisa ki bagenda bakubuuza kaguwe ebikolwa byo n'obulokozi bintu bibiri si musumba tebamubuuza eyo musumba bajja kubuuza musumba bajja mubuuza gwe nti gundi nga tetumulaba nabagamba nti bambuuza Roni gundi nga taliyo ne mugamba oyo yeetwala nga munoonye munoonya sinze yamutwala so abasumba mwena mwabegomba okubeera abasumba nga tote kyakuweebwa biveeku
Eri ababyegombo bangi balabanga fe abali esappe temuli yadde tubasibule mukama abawo omukisa tubagala nnyo bane mutuwe ku sente mbegayiridde tugule tusasule TV tusasule ebyuma tusasule ki olunaku lubere successful omwezi gwonna ogw'ekkumi tugenda kuba tusiiba n'okusaba ffe ku church tugenda kubeera live ngendako ku YouTube channel yaffe ya Raise Church International Ministries Uganda tubeera live akawungeezi okuva saa 10 mpaka saa 1 ku Lwokutaano tugenda kusiiba tugenda kubeerayo ku church enkya olunaku lwonna tugenda kubeerayo ku church nga tusaba omwoyo gw'okufa tugenda kugusiba enjegere beerako ku online mukama agenda kuwa omukisa nasobola okujja ku church jalo tusabeko ffenna mukama abawo omukisa enamba esimu eri 0708 39 45 01 0708 39 45 01 0708 39 45 01 tuwe ku sente tegeka olukuŋŋaana olwo mukama abawo omukisa tubaagala nnyo weewaawo bagamba alina amatu awulira omwoyo kyagamba ki ekkanisa mikwano gyaffe abalaba expo abasubscribinga thank you so much sheyalinga wonna woowuliridde sheyalinga ne munno omuwe bubaka tebuba buwokka nga bwobwagadde eri abwetaaga mukama katonda omulungi abatukuumire tusinkane mu story ndala babayi Export TV to the world.